again. Thank you so much. Njagala okusaba President ne bamisaba nange jamusaba nti muzeeyi ezo skills nga tuzitaddewo. Nze nga Minister wa Housing mbadde kati njagala muzeeyi tufune ekifo tuzimbemu akatale nga ka bintu bya muzeeyi bino abaana baskills buli department yonna tubeere n'akatale ako mu Uganda tumaka marketing tuka promoting and he will do it. I'm sure he will do it. Yes, so that abantu babuuza ye abaana akulabye bakola bati omwo mu katale omwo that building egenda kubeera mu buli centers zonna products ezikola ki ezikola nga n'aba bakiikirira mwebali so that omuntu ajagambe nti ate this one is nakulabye skilling center ate bano it's why so that abana Uganda bamanye wemba njagala ebintu bya skilling enakulabye wemba njagala ebya jinja wemba njagala mbisange luddawa and there will be a one-stop center. Yes, and I'm sure it's a good idea, Doctor. Yes, I'm going to tell him, and I'm sure because you are the implementers petujja kubakwatizako where we can and this place will be good. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.